Alipoota ya poliisi eyafulumizibwako obubenje bw'oku nguudo ey'omwaka 2024 eraga nti abaana abasukka mu 5 nga bali wansi w'emyaka 11 be baafiira mu bubenje bw'oku nguudo ate abasukka mu 861 be baavaawo n'ebisago. Okunoonyereza kulaga nti obubenje buno okusinga bubaawo mu biseera bya kusoma olw'amakubo okubaako akayisanyo. Embeera eno yeewaliriza poliisi n'abalwanirira eddembe ly'abakozesa enguudo okulabula abazadde abatikka abaana akabindo ku zibooda n'abamu okubaleka okwetambuza awatali abawerekera ekissa obulamu bwabwe mu katyabaga. Gw'omuzadde lema kukwata abaana abasatu bana bataano obateeke ku piki. Etteeka litulagira abaana ababiri naye ate omu ng'ali wansi w'emyaka 12 omulala ali waggulu w'emyaka 12 yasobola okuba ng'akwatirako ono obulungi ku piki ne batambula obulungi. Abamu ku bazadde be twogeddeko nabo ensonga gye basinze okunokolayo ye ey'obutaba na budde olw'okulekangawo abaana baabwe nga bapapirira okweyuna emirimu gy'abakama baabwe ate gye bajja ezibaweerera. Abazadde tuli reckless okkiriza otya boda okukiika abaana bo basatu at least kuba ntegeera embeera zaffe ntegeera enfuna yaffe si ennungi eri awo naye gezaako obeere naawe ng'oli responsible for your child's life. Woba ofunye boda at least muteekeko omwana omu babiri but put on a helmet. Obuzibu obusinga okubeerawo kwe kunoonya w'osalira nga n'owa boda asala. Ffenna nga tusalira mu zebbula emu. Obubenje obususse mu makubo tulina okunoonya amasomero agali kumpi ku main road bateekeko zebra crossing. Omu ku baali bagudde ku kabenje Charlotte Kangume ng'ono ava mu kitongole ki Ampute Self Network atubulidde ebyamutuukako ng'agamba emagombe yasimbayo kitooke kyokka wabula okugulu kwe tekaalutonda mu ngeri y'akugoba tabulako kyakusuuza bw'eti empewo y'okumakya ekusuuza minyira. Sofia yali atambula ng'agenda ku ssomero ne baganda be emmotoka n'emutomera awo ku Northern Bypass we yamutomera n'avaako okugulu ne bakutemako. Ate kati waliyo abaana bangi nga Sofia betukolagana nabo abamu do oyinza osanga tebaavaako magulu nga bo baafa ne tutakitegeerako. Ono anokoddeyo eky'okuvugisa ekimama n'obutagoberera mateeka ng'ezimu ku nsonga ezisinga okuvaako kanaaluzaala. Ovola ndi wano okwogera ku system eya EPS nga nsaba eddizibweko mu nkola mu Kampala n'ewalala yonna nga ba-expandinga kuba yali etuyambanga okuba accountable to our decisions on the road. Bakaawo nabo b'obubenje basabye wabeewo enkola ekangavula ababa babuleese mbagirawo gireetera abalala okwekomako. Obuzibu bwe tusanga bwaba boda abaana baba basala ba ne babatomera n'osiba emmotoka boda nayitamu n'atomera abaana be. Emirundi egisinga abantu abatera okukola obubenje tebafa ku be baba batomedde okuggyako okuwenyuuka obuweewo nga beetegula etteeka n'ebiyinza okuddirira ekintu ekiremesa abatomerwa okufuna obwenkanya. Sentamu Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.